All right. Baba isaba smart yala entertainment sako ne watu family iranga mukadde kaniranga tweche tandise ne Salope the Great Cinema posing abega som ne Raj Productions back to sako awatu family iranga smart yala entertainment Salope the Great Cinema reality cinema bitongole bingi no mana watu ebyegasse wamu okubanga bikutuusako sinema yo mu bulambalamba bakwetedde magezi Ronald Kulutimbe kalenga ne Naluyange Farida ne tumulaba Nakawunde Aisha naye Kulutimbe era nga ne babiri Linda Costa ne tumulaba basipasita bonna Nanono Winnie naye Kulutimbe mwana mwalo yakuzanyidde bungi Nava Esther naye Kulutimbe Lope ya Yosefu naye tumwolekera bamuyisa Naluta ya Latifa Nakato naye tumulaba omulogo w'entote Kasule John Bosco naye tumulengera Nakazibwe Edisa naye Kulutimbe Kushaba Jacobs naye tumulaba Nachagaba Miracle naye Kulutimbe Sentongo Yolamo naye tumulaba bannange Luswata Albert naye tumulengera kalenga bagamba nti abo nabonna bali mu kafilimu akamanyiddwa nga Okweraguza Lope ya Yosefu nanyini filimu mu bulambalamba tutandise ne maama gwe mama yene werase omanyi abaana okujja eri maama oba okujja ewa maama n'amusikambula ng'asikambula omukozi we mwana wange onankulamu ebyenda oba bikuukamu bikuukemu njagala n'akalule kakuukemu olira bwabebenza nnyina bannanga abaana ab'obuwala oba abaana betuzaala maama mukazi wattu abadde yeewummulidde omwana yayingirawo ng'amugaa nti maama yaviiriddeko muganda waabwe oli obutasamira era ng'awooninga maama okubanga bannange wuliriza era nga batu bawooninga maama nti ajja kumutta ng'otaani mwana gwe nja kukubageza okankubeko ye kano ng'okakubisaani kaleete wano kati nnyabo ogamba okunkuba nzajja okukuba omwana ambeeredde ki maama najjayo bambi mukazi wattu ekiti yeerwanako kakati yagenda okulanga bikaye agenze koola sempaka bwoba omuyita muyite maama tunaakabugana entamwebugana muliro abaana benzadde mumanyire bwe mutyo saagala kummanyira baana bange omwana buli wootuka mu mbeera eno nga nnyoko muyisa booti gwe manya ensi ekulemye bamaama bataata tebakwatwako tebaddibwamu baweebwa kitiibwa saako n'okugondera maama bw'oba omukaka okusamira ye n'agamba tajja kusamira kubanga mukazi wattu mwakulidde nga tasamira nga yeesinza Mukama Katonda muleke yeesinze Mukama Katonda we gwe ebyokusamira samira bibyo ati no sempaka ng'ajja gwe kazende gaalo tugamba twagala kusamira atoddusa zikusooka sigenda kulaba abaana bange nga bafa basaanawo kubanga wazaala zikusooka olw'okuba nnyabo wazaala zikusooka olowooza nange abange oyagala baggwewo bugwi maama nkulabula njagala wano mutabani wo ajja asamire owulira tonna tugenda kuziika oli mulamu era bwagaanira okweta zikusooka oba n'amulabula bagenda kuziika maama nga mulamu ttuku ate ng'ayimiridde mu kinnya bamuziika ayimiridde Yesu tebamukuba mboko gwe mwesinza ffe tugenda kubaziika muli balamu oli yamala kufa ffe tubaziika muli balamu mukadde tujja kuyoola ate onanjola ntudde naye omanyi leeta embooko ono mukadde asaaga njiina baaba kati mukadde tukole bwe tuti gwe tosaana na mbooko weetaaga kisiki ku mutwe
nkawuttula ekisiki laba omwana wootuukira okukwatira nnyoko ekisiki. Maama mukazi wattu n'azifunyafunya banamu temujja kummanyira kambalagireko bwereere naye nga mukazi wattu kikyalagira obwereere. Tudde eri Katusabe oba Kushaba Jacobs alina gyagenda naye nga adduka misinde wabula ne sayidi zeeno waliwo atambula ayanguyira. Kino kijja kita sisobola kukikiza naye woyagala nnyo tekisoboka. Batandika batya Kushaba Jacobs adduka emisinde naye nga ne musajja mukulu ajja ayanguyira mu bwangu ddala. Tutandika butandisi Kinna-Uganda paati ya 12 kweraguza ketuliko kaseeri ka bannayuganda ketulaba abamanyi okuzanya ebinyuma ate ebiriyo ate abakugu mu kyo betulaba. Ngenda wa chairman ku poliisi yonna tugende. Kakati nga batuuse wano ebintu byabasobera bye badde basuubira si bibafunye. Bagenze wa chairman bagenda ku poliisi biganye ne bajja ewa maama. Omusawo ntusobola okutuula era ono yali yakatuuka yali musawo. Omusawo atali wa kinnansi, omusawo owa medical oba akola eddagala oba ali mu ddagala ly'ekizungu. Bambi mukadde ennaku zaayitawo ntono nnyo, mukadde n'ajja alumwa ekigere takyasobola kutambula yenna awulira gamba alinga afa. Abaana abakadde bano okutulabirira babaagala ekira kituuke ate naffe tubaddizeewo tubalabirire. Omukadde akuzizza takkuliza mu masabo takkuliza mu kusamira ate gwe bw'okula n'osalawo samira ate n'ennyoko n'omumalako emirembe bannange. Asempaka mukwano gwange ate kiki? Kakati nno obuzibu omusawo azze maama akimanyi nti mukwano gwa Ssempaka. Mwagala kunzita kati olaba ozze onoonya mwe munzitira temujja kunzita nkyalaba. Maama tanawattuka kugenda kusinkana Yesu. Yesu lyekkubo ge mazima gwe bulamu nga tonaba kugendayo. Naye woogenderayo womanyira oba era omusawo yaganirawo okubanga amukolako. Lindako maama. Ogambye Ssempaka akola ki? Asami? Ssempaka asamira. Kakati maama okusamira tekubadde kubi naye. Saagala musawo genda maama yeekyanze. Oli mukwano gwa Ssempaka ate gwa nzijanjaba nga Ssempaka ngamba kusamira yantisatisa okunzika nga ndi mulamba nga nnyimiridde neesimbye bwa ntoogo obwe muli bufa nnyingo. Kale omusawo yagezaako okumatiza maama n'agaana. Akati nga tuvuddeyo gwe kiki ekigenda mu maaso? Lwaki maama tayagala mutwale mu ddwaliro mukuba empiso? Maama we agambye simanyi mumugamba simanyi kusamira simanyi Ssempaka simanyi bikoze bitya. Biki ebyo? Bannange nti baba bebagamba mubasamira bate basamira. Leka naawe oyambadde kadaali katwiki kati ekikusamiza kiki? Tegera nti tuzze noli namugambo ekisimwagala nze twaranga Ssempa nze Ssempaka nalimu yali andabyeko ne Ssempaka. Kakati maama yeewuunya manya omusawo yeewuunya. Maama agamba ono omukwano gwa Ssempaka tenga kituufu naye maama ono omusawo yeebuuza maama wammwe yali andabyeko ne Ssempaka. Tunula bwenti ntegeera bulungi sinywedde nakanaka mulango otumbe oli muvubuka mukulu ategeera obulungi okubala wannuna paka ututuuse ntaddemu ssente zange kamaamaanyi emotoka ntaddewo nkiyewo motoka emipiira gigweredde nina kinali basaba nekikumi kati nkugamba ebigambo bino nga byebisembayo oli muvubuka mukulu ne bwosanga mu kkubo tonyega ne bwosanga mu ddwaliro tondabangako buli kimu kyonna ndabanga mistikolo. Omusawo bamugye ludda wawawa azze ataddemu amafuta g'emmotoka ye. Kino kyekyalo emmotoka emipiira gwe nvaako owulidde sikumanyi tomanyi ndi mistikolo ate eri unknown. Waliwo mistikolo ng'osobola ogizzaayo eno eri unknown mistikolo. Tuvaayo
tudde wa Nakachwa. Nakachwa agenda mu maaso n'okutambulatambula era nga wewenaganya n'ensi seba asala obwambalo kati esayidi eno ye munnaffe yalabikirwa nga alina okufuuka pasita. Nyabo soko olindeko. Muli mutya eyo gye tuli nayo muli mutya? Era mulamu wafu bulijjo tusinkana olw'ensonga ez'enjawulo. Bw'alina amawulire ag'enjawulo Yesu alina abantu b'atumye. Oli musiru otegeera oli mulalu. Yesu ng'akuntuma yandabawa yagamye bampitaani akuntumye bampitaani. Yesu amanyi Yesu kumbavu nze mwabavuka obuto obumanyira mbadde manyi nti wakankwana na kunkwana oli mu Yesu kati kankube Yesu nkuba Yesu jangu nkube Yesu jangu anti akutumye jangu. Mugenda musunga ne Bayibuli mulimu abantu abalina ebizibu byabwe. Kakati omusawo bwe yavaayo yajje wa maama we kati n'ategeeza maama we nti munnange muwala we Harriet bamukubyanga mulo bamutomeza tatambula okuzimbya kuti ekibi ekisinga bamuganye okugenda mu ddwaliro bamugambye singa kale yeewuunya agamba nti munne namwandu Harriet gyenva omwana we baabagaana oba baagaana okumutwala mu ddwaliro. Omukazi ali bubi mukyala mukulu muno ali bubi ali mu mbeera mbi. Omukazi yasomesa abaana be n'akola atya buli kimu kyonna naye abaana bamugana batya mb'ogenda mu ddwaliro ate maama waabwe kusamira era nga bamwetaaza kusamira ekiki abagambye wakiriyo okufa nga tasamidde era maama ye yaganye okusamira agamba ati isi afa naye nga tasamidde talina kagenda na bikolimo byakusamira. Gende mu bakulembeze oba LC wano oba LC tubadde oba poliisi. Kakati yagamba maama nti omanyi kyoba okola walinyambyeko kubanga oli mukwano gwo mugenda ku LC kubanga ffe twagenzeyo dda ne bigaana naye gwe bw'onaagenda n'oyogera osanga banaakuwuliriza naye Sempaka newankubadde mukwano gwange sikkiriza wamu naye okubanga akyayagala kujjanjaba nnyina. Era bw'atyo yakwata ekkuba okweyongerayo ng'amaze otegeeza nnyina. Nnyina yali mukwano gw'oli maama wa Sempaka. Maama ate mpulidde baaba ayomba ki? Kakati akano nno nako kaana ka maama ono kaggalanda. Mwana wange obuzibu buzza abaana mutukaabya amaziga tubasubazaala ne tubasomesa ne tukola buli kimu kyonna mubeera obulungi lwaki mutukaabya amaziga ate maama amaziga kike tubakaabizza munnange omanyi Sempaka omanyi ono mukwano gwange omukyala Namwandu Sempaka yamuganya okugenda mu ddwaliro n'agamba omuntu yenna ajja mutemamu okumulaba ng'agenze ewuwe naye nze nganze mukyala mukulu nina okugenda okuyamba mukwano gwange kubanga oyo Namwandu tuvudde wala nnyo naye abaana nga mweyisa bubi omukyala mukwano gwange amagulu gonna takyasobola kutambula wulira firimu yabaganya okusamira baagala abenga muguta basamire bulungi. Kakati nno mukadde kano maama ng'alaba engeri yonna gy'ayinza okukuyambamu mukyala munne Namwandu era bw'atyo yasaba muwala we bwe kiba kisoboka amwerekereko basobole okugenda okuba nga bataasa obulamu bwa mukulu munne naye nga balina okusookera ku LC basooke bafune olukusa kubanga munnange singa ebintu bitambula bubi Sempaka aleme bafuukira buzibu anti omuwulya Sempaka ye wampaka njereere. Obulaza ate kiki tudda ku Land Road gwe yaggalidde wabweru aba ali awo kyaliwe ng'ajja ayingirawo waaye kiki ye mukulu Roni ukiki gwe nawe ki ekikaabya muyayi laba kufulu
kiki osudde ebisumuluzo ate ebisumuluzo landlord aze nasibako kufulu sigulabanga nako omukoze ekyo ate mmanyi era mu nyumba talina kyajjeemu wadde n'ekimu keba essimu kakiba ekyo engeri gye yafulumyemu ng'awulira waliwo akonkona we bakomye nejjukira omwami ono landlord yamwekubako emirundi mingi ng'amufunira n'emirimu naye waliwo ekintu kye bagamba obutamatira ayina abakazi basukka mu 12 naye era ne muka landlord naye yamuteekamu ate n'atakomuuko ne muwala wa landlord naye n'amutwaliramu mukambwe muzibu yagamba bwe ngende ku polisi amagezi gompa bwe ntuuka ku polisi mbagambe ntya ye mmanyi ki omusajja kyamanyi tamanyi nti omusajja amanyi naye omusajja yazze n'obukambwe obw'amaanyi oyagala kwetta olowooza tukyakufa muganda wange si bwolina okukola ekyokwetta kijje mu ndowooza zo okiwulira kabulaadi ebintu tukola bikole bwabanga takubanja osobola okweripootinga nogamba omusajja asibye ennyumba ye mubitereeza kale ono yagenda mu maaso n'okumuwa ku magezi naye ng'onalaba amagezi gonna makyamu gamuwa ag'okweripootinga okukola kutya buli kimu kyonna kubanga yakimanyi landlord tasobola kukola ekyo nga tewali kigundi kakati mukyala nambatya nga gyayingirawo alabe mukadde munne mukulu munne ebakulanye mu myaka yawulidde bamuganya asokedde ku poliisi n'agenda kwerosi ne bamukkiriza nti genda otwale munno mu ddwaliro ati amunonye ne muwala we mukyala nambatya azze ne muwala we bannange temundetera sempaka oba namwe muli mikwano gye muŋŋambe saagala kulabira ddala ku sempaka mukulu munnange sobola kuleka kufiira mu nnyumba ng'ate weetuli munnange tukulanye tubadde ffenna okuva mu myaka giri paka wano wetuli kati ate lwaki nkuleka obeere mu mbeera eno maama n'abaana abeevuma bambi abaana kye bamutuusizzaako kikulu ddala kinene ddala era nga maama nti sempaka ye yandiba nga talina mutawaana naye omwana we omukulu olwo nno ali ku oli Farida naluyange Farida gwaliko mukazi watu maama obulumi bwo bungi ddala era nga banneiba oba bakulu banne balina omutwala mu ddwaliro tutandika butandisi tugenda mu maaso emiranga gy'omukulu giva wala maama ali myaka 7 naye akuba emiranga oyinza okamba kaana kato nga gye bamutuuzaako wano leeta ebbaafu tulabe engeri gye tumulongoosaamu tusobole omutwala mu ddwaliro kale nga balina omulongoosaako omukazi watte alina amunaaza naye nga yazaala era alina abaana naye abaana bayina bannange batumbwavu bazibu bo balowooleza mu kusamira byassabo maama byatalowoolezaamu ye yesu we gwe yeesinza laba neiba lwatuuka okujjanjaba maama wo naye nga gwe omwana maama gwe yazaala ate omulabya nnaku obulaba omuganda agamba tuzaala mibiri tetuzaala myoyo kere bisinga oyinza okulwana ennyo n'ogamba nti omwana wange ono gwe nnina yagenda okunnunula yagenda okumkyusako buli kimu kyonna engeri gy'ozadde kasukaali n'osanyuka nnyo kumbe olunaku lw'osuubira nti ozadde kasukaali nga wazaala kigagi yagenda okutuusa ku miranga yagenda okubonyaabonya sinakindi n'otuuka okuva mu bulamu bw'ensi naye ng'omwana gweweezaalira yakujja mu bulamu bw'ensi omuwala yanirumiddwa omwana mukazi wattu ekigere kyonna kizimbulukuse ali mu maziga akaaba eyali badde akola bino byonna oba abandi badde bakola bino maama alina abawala bangi naye bonna bamukyawala wakuba tayagala basamire kati no bagenda mu maaso n'okujjanjaba maama n'okumuwa first aid naluyange Farida najja atuuka basiru mmwe mukola ki wano muzze tuloga
muze kola ki bwe namukadde mukyala gundi na wantama laba kana akeegira kasime bakasibye ponytail oba biki mwana wange leka banyamba nti bwe temusobola kunnyamba maama twagambye byakusamira oba tosobola fa oveewo mukadde mukyanamba tya yisawo empuumyo yanguwa nga sinakutekamu kibooko kanzije nze sikubwa gino emyaka tegikyakubwa ate laba kano bwe kano sokojje bwe ono nnyoko lwaki ogenda ozungazunga fumbirwako dde tuswala oli toddangamu kulinnya wano ono si nnyoko si yakuzaala owulidde ate oba nsoke nkakube nokkakuba kale g'obunyuma ate nga bwe bunyuma bwenyabo twagamba bwotayita mutabani omuwuno obumwa buno bwogenda oyogera mwana gwendeka laba wasuna maama we emimwa laba wabonyabonya maama we bannange maama yakwatako ekibaati asobola okwetaasa naye ngaomwana afuusa obulumba be baana betuzaala alaba firimu eno kikyoyigamu abaana baffe betuzaala mwana watu bayinza otutukaabya amaziga oba otusanyusa ku bintu bibiri naluyange Farida nakwate kumu neyongera naye nga alabudde omuntu yenna okuddayo kulinnya mu maka gano ajja kigwako. Obwekiro waliwo anoga akeeyoyo n'ateekamu omuzigo omuganda mukeeyoyo. Mama mukazi watu bakubadda yenna alina amatama galunguuka ne batandika omunyiga ndaba ovirako nnyoko okuba mwene embeera. Maama awulira obujiji owe ate waliwo akunyiga ng'akunyigisa fujjo temwagala Samira katubajjanjabe tulabe bamunaafa bamunaawona. Bwe tuvaayo tudda saidi zeeno bano bawala Nakacwa gwokolekayo nfuddayo mukwano oliyotya togamba obwedda weebase namaze bafumba nensibula musimbula mwana mbadde eri kakati ng'ali wano mukwano gwe yamusenza olowooza kuddako wamu naye bukyanga ojja wano tonyegangako kudda wammu kiki alabika akoyo omuliisa n'omusuza nedda oli mukwano gwange siganye naye gwe bukyanga ojja adde ogamba nti osimbulako dde ewammwe buli ssaawa kulya kunywa kwebaka kudda ku ssimu okufuna mirembe osanze atayagala kukola kati kiki ekikusumba olwaki tayagala kukola yamugamba nti wali badde onoonya omulimu kono nti sinza atayagala kukola ani yakukola munnange nina abandoga ani yakuloga bireke nina ebisiraani byange tegeerota tulina ebisiraani byo nga kale amugamba nti singa si bisiraani bye singa taliwo ono mukwano gwe naye alina ebisiraani bingi ebigenda mu maaso nokuba nga bimutambulirako naye nga jjukira ebisiraani byonna biva ku maama yakuzizza obubi abaana bano abayigiriza obwenzi ne batuka okuba nga benda ku basajja ate naye beyayendako banola banze nali ku street nembeera mbi badenga era mwana nti omanyi n'okumanya ne bwesitako enyemeraku tutobyefenna mbadde ku street kale munna amutegeeza amugamba nti nange mwennyini ondabye mu nkola zonna mbadde nga ku street nga mbonaabona buli kimu kyonna ne hasolinga nembako ne wentuuka era wendi naawe weegombawo todda ku musawo kita Ronald Originals aba ali awo embooko emisambo agireka minyiivu emisambo gireka lweki gitaanuula
kati omusawo embeera ng'emuyitiriddeko yakwata ekkubo n'alugumya essimu. Sikulimba nze nakugamba nga juzi ono omusajja mutemu nze nkirabye leero ono omusajja mutemu emizimu gitandise okubeekyangako ate owamayembe yeyandisoose wano era agamba nti wemba musobola leeta jjajja muwanga n'owamayembe ajje kubanga ebintu bitabuse. mwangu weeko emisamwa gitandise okumpeeweeta emiggo ku kabina nga sikutte nayo. mwanguwe mangu nnyo kubanga n'omutwe gwange ngweraliikira gyansuubiza okubotola omutwe. ozanyisa misambwa tuddewo kano tekanava Esther. Eriki wajibaba kayita muto waako jangu. kalina bye kalowoozezaamu nga kalina okwogerako ne muto waako. kakati kamugamba keetaagayo ekinu waliwo byenjagala osekula mbu yeetaaga ekinu waliwo byagala osekula ate njagala ekinu kino ekiganda. tombuuzabuuza wawe ngagira biki byengenda okukozesa gwendeetera ekinu naye bannange baaba ennaku zino sikyakutegeera luli nakulaba osala kapa nenkulaba n'ennyama ya kapa kati ate ekinu oyagala kyaki baaba watandika okusawula watandika mwanyinaze kiki ekikusumbuwa ngenda kuwa omutwalo yeye bwe guba omutwalo kandabe kino wano mu kibuga nkijjawa manyi waliwo ebintu ebyo bye twakuliramu nga tukyali bato naye ng'essawa ya leero bakutuma ekibbo oba ekinu oba gamba ekiwempe kino kyebagamba akawempe kano ke bateekako emmere okulujjuliro kayinza okukubula. kakati ono bw'alaba nga mukwano gwe agamba alina ebisiraani yamuleetera omusawo era nga mugamba nti omusawo gye nkuleese nange yankolako ne ntandika okuba obulungi tofaayo gwe bwajja baba ali awo omusawo nga gyayingirawo kati kagenda okwetegereza gwe eriwo gyondeese obanye okubanga omusawo azze ate nga ye mama waako. maama yafuuka ddi omusawo maama buli muze omubi agukola naye nga kirabika ate maama tamutegedde. maama alabika atuddeko emmandwa waaye muzze kukola kintu ati mbadde ndese mukwano gwange ayinamu obuzibu nti obuzibu simumanyi naye abadde azzewo kubanga omukolako naye ate yasoose okudduka kale ng'agamba kagenda asobola okuba nga amubuuza alabe lwaki ekimuddusizza. wakoze omusango omunene leero watuyise mu kaseera akabi. kaakati nno bajjajja emizimu nga oba emmanda nga zimuvuddeko emisambu oba bajjajja bayingirawo amayembe gaasuka nigamugamba asoke agayimbiremu ku nnyimba. nyimba z'abajjajja
zinda Weza nenda mzinda Weza ulibunya mawanga Wamba jajja na mzinda Jajja nsanise mukama wange Nenda jajja Nenda mukama wange Nenda Salongo sasa yana kusenyiwa mukama wange Weza mukama wange Salongo Weza mukama sasa yana kusenyiwa mukama wange Salongo mayembe ge gayingiddewo Mandwa kuze chache cho mandwa kikyokoze ekyo koze mandwa mukama wange jajja soko nkubira oluyimba lwa Mukasa asoka ateekeko oluyimba lwa Mukasa Mukasa mwekolo Mukasa yakubira baliba Mama mukole kyambira itajja Mukasa mwekolo Mukasa yakubira baliba Mama mukole kyambira wiyende mwagala nnyo Mukasa yakubira baliba Mukasa ono yankwata mwagala nnyo Mukasa yakubira baliba mandwa wampasa olusala akawala akaze wano nekatutyobola nekatulisamu amaaso kakati bajjajja banyiivu bagamba waliwo akawala akaze nekabayisaamu amaaso nga batudde ku mutwe gwono nekalikwata ekkubo nekagenda kalinga akanyoomola ebintu byebakola mba sikyategeera mukama era bamubuuza okamanyiko ye nti bajjajja engeri gye mba munkute ku mutwe mba sikyamanyi kikigenda mu maaso mba ndi mmwe aba bankulembedde mba sina kyemmanyi emmandoga zimutuddeko ku mutwe akawala katono kampi kamagula amaaso era bamutegeeza nti akawala akabadde kazze katono kampi kamuggola amaaso ate nga tukalabye kalinga kalinamu omusaayi gwo manene maaso manene kampi kamagula amaaso tukalabye nga kalinga kalimu olusaayisaayi lwo ndinyale mukama wange sala bakayita nakasi era akawala bakayita nakazi wangi tekayogedde tumaze kutabaala netuzuula ebituufu weza mukama sala bakatabadde ne bazuula ebituufu waddeko tekayogedde nyinyi omutumbwe zange era Salongo era yabagamba nti bannange munsonyiwe mandwa zange munsonyiwe bajjajja munsonyiwe oyo omwana ntumbwe zange hinga watayira kaana katumanyidde leka tukatuge tukajjewo Salongo byali bizibu byansera mukama wange Salongo nafunanga Salongo nga mpulira waliwo ekintu ekimmanja saawe mukama wange ng'ate omutaliiwo ate nga bw'abataliiwo ate nga nze nina ekimmanja kati nga tejjajja nfunayo nawe omukabe byabakazi obimanyi sinze mukazi omubi ennyo nti ndi mubi ng'ate nfunawo jjajja asobola okuntaasa andeetera ekidomola ky'amazzi Salongo kale annyonnyola embeera yonna gy'ayisemu okuza abaana abo saako n'okubanga nawankubadde tebakuziza bulungi wabula abadde yeeyiye okubabeezaawo amaaso buli Salongo kati kabadde kazze kukuloga bwofe era nga ekibadde kikaleese kuloga mama wakaafe wangi akawala ke kade kazze kumuloga aveewo aveewo jajja we balokwana okuma bakama bange era jajja mulwanenga entalo z'omulwanez'omukyama mwampasa abakube engoma bawulira bawulya Salongo muteekeddwa okubasalira embuzi enjeru nebagirya bebatuteeka obusungu n'eki era ku busungu bajjajja balina baagala mbuzi njeru etalimu wadde ebbala wange Salongo nja kugisala Salongo nambuzi okugulu akagende katambula anti jajja mukama wange nga kalinga bamanyise nakacwa abatwa oba nakazi we Edisa Origionemuzi jajja namwe muli benzi kati nange engeri gye mwanyambala nange kwekutala bwenti jajja twakusogiye twakitegedde nti oyo bamweyana eryo ffojjo lyabamweyana era ye bamusonye kubanga bamutegedde nti ali bamweyana jjajja waabwe oba asibuka wano era bamulagira batereka akayimba ogenda mukama wange Salongo jajjange akamba bange bajjajjange entalo ez'omukyama n'ez'omulwatu byakamba bange naye nga lwaki jjajjange omwana oyo ajja ng'abayisaamu amaaso amanyi gye najja amayembe gange era amanyi okutuuka wano wendi gye najja amayembe gange ate njejera kuba kikoze bubi jjajja nti okwakaabuzi mbadde njagala jjajja
omwana oyo nakazi oba afaafe naye yawe okusalawo omwana engeri gyadamwagaliza okufa oba naye afe aveewo. Kaakati akaseera nkayiseewo tulengera Kakoko nga gyayingirawo. Ono ye Kakoko ayingirawo akaaba. Katabaniko okajjukira akaali kagiranga ebinusu baakasse. Katabaniko akaali kanoonyanga ebinusu ne kabisuulanga abayaayi baakaguddeko ne bakakuba ne bakatta. Kati katabani ka Kakoko nga kamaze okufa, Kakoko yajja ku ntaana. Bantu mmwe nga muli bazibu. Omwana gwe natuma ebinusu Katonda mutuma binene nnyo. Ate nga badde sinatandika mutaana kwonna ku kyalo ne munzitira omwana. Kaakati omwana wa Kakoko baamusse. Kakoko tumumanyi mu kuloga nnamba emu, mu kubonyaabonya nnamba emu, mu kubulaabulanga ninja baamutidde omwana. Yagakaaba buli yenna yakutte ku mwana wange. Nze nabadde ndaze ne ngamba omwana agenda kukomawo ng'anoonyeza ebinusu ebiwererako ddala nsanze mulambo. Ekyalo kino kimanyiira. Kati kino ekyalo kinziguddeko olutalo. Tulaba kweraguza. Mulimu abasawo banjawulo. Naye n'omusawo Kakoko abadde akola bintu bye mpola mpola. Era nga tanabatuuka kujjayo maanyi ge gonna nga ye Kakoko. Kati baamutidde omwana olw'okuba agenza asulasula ebinusu. Akikukoze nabo batuuke ku bulumi bwatuuseeko. Yalayira ku kye bankoze obulumi bwakuyisiza nga bakuba ne batuuka okutta ne ntuuka nga sikuziise nakola okuba mbadde ntambudde nze Kakoko ne bakunzitira omwana wange nabo obulumi njagala babutuukeko. Tusinkane mu kitundu eky'13 Kakoko agamba okumuttira omwana ekyo balimba oba baamuse bale kumutta naye wabula ekyalo kyonna buli eyakutte ku mwana we, buli eyeegase mu lukwe lw'okutta omwana we ayagala obulumi omwana we bwe yabaddemu nabo babutuukeko. 0754 39 46 y'essimu ya Vijay Raji tube nga tukwatagana mu bulambalamba.